abakozi tiimu gye nkoze nayo ffe tubaddewo nnyo ku Adamu weewaawo waliwo abatuwalampa nga tebamanyi kye tuyitamu. Nze Adamu namulaba gwe tonnamulaba, gweyagala omufuula mukwano gw'ennyo. Nze Adamu namulaba akyatimba bipande nga nange nkyasitula bizindaalo. Ne tuyita mu kitooki nenyambibwako anko wange Misa Kisebakula, ye naayita mutoka kwa balabala. So kati Adamu abadde muganda wange, yafuuka mukwano gwange, ebibaddewo bibaddewo, sijja bigaana kubeerawo, naye nga Adamu abadde muganda wange, twafuuka baluganda. Nze abaana ba Adamu nga Kabaka bwagambye, kati baana bange tekyetaaga kuŋŋamba nti baweerere. Era mukyala wange, mukyala wa Adamu, omwana oyo kubanga nze Adamu business partner wange, namuwanga sente n'agenda nemugamba n'amagezi nemugagenda okole kino, era nga Adamu abadde mwesigwa nga mukyakola sente ezo agaba ag'amagoba agandeetera. Nemusembeza saamuvaako saamweggyako, embeera y'obwavu, embeera nga abayimbi bonna tebasobola kuyimbirawo naye mu kuyimba ng'ayimbira oluyimba lwatoka kwa balabala, yaluleeta n'ajja n'aluyimbira ng'ewange, nesiti akomera nesiti abantu okumukyawa kitegeti. So kakati mama w'abaana, nze abaana bamu baana kati bange, ekifudde kyonna baleeta kanyogereko ebyomunda. H&M restaurant yange ng'omuntu, naye okumenya Adamu we twava mu music oli yali mu sente, natuuka omuwamu shares, era abadde afuna, nina akantu ke namuwa kabadde ajjamu sente buli weekend. Nakati ajjanjaba mulwana ng'oyo ng'omusangawo. Muleme kwogeranga bintu olw'okuba olina omumu omunene. Temutukyayisa bantu kuyamba ne ku bantu, temutukyayisa bantu. Mulwana muganda wange, sijja kwogera kusingako wano banange bensobeza benjogedde oli munsonyiwe, naye kali tekansonyiwa nino munsonyiwe. Kati olw'omukisa guno sijja kugenda wala, mulwana Allah amusaasire amuwumuze mirembe. Nakuteekwa gya wange Misa Kisebakula jangu